olemeddwa n'okwanjula akawala ako. You have failed to even introduce that girl. Amalala mayitirivu. You're so proud. Nze natuma Justine ewaabwe. Sent Madame Justine. Ne mugamba genda ofukamire n'amaanyi go gonna g'osobola okufukamira. Bw'oba ng'onjagala. If you love me. Nnyonnyola buli asobola okunnyonnyolekeka. Explain to whoever can be explained to. Nti omulenzi gwe nafunye mwavu ddala. That the boy I got is very poor. Bagambe nti omulenzi gwe nfunye mwavu ddala. Tell them that the boy I have gotten is very poor. Naye okyogera ofukamidde. Say it on your knees. Bwe bananzikiriza. If they allow me, nzije mu bwavu bwange. I come in my poverty. Nja kujja. I will come. Justine n'akwata oluguudo. Madame Justine n'agenda mu bazadde be. And went to n'abanyonnyola. and explained to them. Yamalayo ennaku. She spent 3 days. N'avaayo ng'enjiri akakasiza. She came back with good news. Katuli myaka 30 Now we are in 32 years. naye obuwala bwa wano bwepanka. But these girls of this place are very proud. Obuwala bwa wano bwepanka. The girls of this church are very proud. Obanga omanyi nti omulenzi omwavu. Because if you know that your boy is poor, genda osule ng'ogalamidde bugalamizi basadde b'abaana bo. Obagambye maama nze sijja kuddayo wano paka ng'omulenzi wange mumukkiriza okujja. Nze sijja kuddayo Kampala. I'm not going to go back. Nimwepankapanka mu busikaati obumpi. But you're so proud in your short skirts. Ne mulowooza nti muli And baakabi. you thought that you are kabi. Temulina kabi ke mulina. You do not have any kabi.